Nansubuga abalongo babadde yakazaala Sunday mu yokka emabega babuuse wabula ng'ekibasse naye ategeezezza nti takitegedde. Kyokka ebyembi kwe kuba nti ne Ssaalongo we oba kitaawe w'abaana bano Nansubuga amutankana. Abakazi abakyangacanga abasajja mulekeraawo n'oyagala ono n'oyagala oli beebo kakati abagenda beegaba owulidde abaana batulemye abaana tebakyalina kubuulirira. Abasajja basatu okuli Bone Ssekitende, John Katongole n'omulala Faiza Ssekyenvu bonna beegaanye nga bwe batali ba Ssaalongo era nti si be bazaala abalongo bano. Ababiri ku bano babaddewo era nga Nansubuga bamwegaanye mu lwatu ng'owookusatu bamukubidde essimu wabula n'ategeeza nga Nansubuga bw'atamulabangako. Obamanyiko? Tobamanyi? Ono bwe bimusobedde olwo kwe kusalawo okutuula n'emirambo mu nnyumba okutuusa abatuuze bwe baddukidde ku poliisi era abasirikale bwe bamubuuzizza ekissa abaana ssaako ne kitaawe ng'amatama ntengo. Musajja ki? Robert Zalamba nga yatwala poliisi y'ezigoti alabudde abavubuka ku kabi akayinza okuva mu kukyanga abasajja. Kino kyakulabirako togatika basajja ate emyaka gyo bwe giba tegineetuuka si kirungi ogende mu by'abasajja kati omukyalo oyo ekimuviiriddemu mu kirabi. Nansubuga poliisi emutute n'emirambo bongere okunoonyereza ku muntu ayinza okuba kitaabwe.